about those questions. Njala kutwala omukisa guno kulwa PFF ne kulwa Uganda okusooka kubategeeza nti kulwokusatu wiiki eno gigenda kuwera emyezi 5 bukyanga Dr. Kizza Besigye awambibwa okuva Kenya ne Haji Obed Lutale. Bawambibwa 16 omwezi gwe 11 ne basibibwa mu barracks y'amagye e Makindye, oluvannyuma ne basindikibwa e Luzira. Eggwanga lino lyabadde lisuubira mu nsi ekulembererwa ku mateeka Dr. Besigye ne Haji Obed mwe basinzidde ne basaba kkooti beeyimirirwe era ne batuukiriza buli kakwakuliza akali mu tteeka. Eggwanga lyadde lisuubira omulamuzi Kanye okubawa bail, kubanga bail si kirabo ekigabwa omulamuzi nti atambula nakyo mu nsawo ye n'asikayo n'awaako gw'ayagadde, kigabwa tteeka constitution. Ekyewuunyisa omulamuzi ono yagambye nti Dr. Besigye ne Haji Obed ebisaanyizo byonna nga bwe biri mu tteeka mu bituukiriza naye ŋŋaanyi, n'abasindika ne baddayo e Luzira. Eno judgment buli munnayuganda waali, kubanga olwaleero Dr. Besigye ne Haji Obed be basabye okweyimirira, enkya tomanyi ani agenda kweyimirira. Buli munnayuganda alina okugivumirira n'okugirwanyisa okulaba nga tugijjawo. Judgment eno newakubadde court martial yavaawo naye yawandiikiddwa court martial nga mutabani wa Museveni Muhoozi Kainerugaba ya supervisinga, kubanga yabadde yakamala. Omanyi ono omuntu osobola okukula naye ng'omutwe tegukuze, ng'omutwe okyalowooleza ddala ng'omwana omuto. Kati Muhoozi Kainerugaba bw'ali bu structure bw'omulaba olaba muntu mukulu naye obwongo munda bwa mwana muto. Yabadde yakamala okugamba nti Besigye nze namusiba nze kennyini, ate nga mujjukira emabegakaawo yagaa nti Besigye tumutta guno omwaka n'omuti we tunaamuwanikira ku Kalabba tumaze ogufuna. Titulinayo kubuusabuusa. Judgment eno yawandiikiddwa magye nga galagirwa Muhoozi Kainerugaba. Abalamuzi nga Kania n'abalala twagala okubalabula, bwe munaafuuka nga mu empagi eziwaniridde obwannakyemalira ne butuula ku ddembe ly'abantu, tekibeewuunyisanga abantu, kubanga oba oyagala okusuula ekintu mpagi z'oteekwa okutema. Temwewuunyanga abantu, mwe be bazzeeko okutema kisobozese nakyemalira okugwa, bwe munaafuuka nga mu empagi eziwaniridde obwannakyemalira. Eggwanga limanyi nti Mwami Museveni ne famire ye baagala kutta Dr. Besigye, ate nga Dr. Besigye yakitugamba wano era ffe nga tukimanyi. Bw'avaayo okwesimba ku Museveni mu 2021, Salim Saleh muto wa Museveni yamugamba nti Besigye tugenda kwa isolatinga, tugenda kulaba nga tukujje ku buli muntu omale tukusaanyeewo. Ekyo Besigye yakitugamba wano. So okwagala okutta Besigye kirooto kya Museveni. Ndowooza bwa Museveni nga Besigye tannafa tagenda kutereera, oba musawo Muganda yakimugamba. Museveni, Saleh, Muhoozi mu maka gaabwe gamu mulimu bajjenero 4. Abo be basalawo nti Besigye alina okufa. Baali bateeseteese kumutta, eggwanga litegeere butegeezi ne kibalemerera, ne bagamba muyiseeko mu kooti martial speed, nayo ne tubalwanyisa ne tugibalemesa ne tugibasuuza. Kati bayolekedde amakubo 2 okukumira Dr. Besigye mu mbeera ezisinga okubeera embi ez'ekkomera, zisobole okusaanyaawo obulamu bwe afe nga muganda we Joseph Musaasizi Kifeefe bwe yafa. Kuba mujjukira nti muto wa Museveni wa Dr. Besigye oyo
bamusiba ne bamuteeka mu mbeera embi ennyo balaba agenda kufa ne balyoka bamuta ne bamutwala Mulago Kifeefe n'afa n'aziikibwa. Kati Museveni agamba nti Besigye tusobole mutte kumuwanika kalaba ng'omutabani bw'abadde ateesezza. Era abagenzeeko eruzira mulaba Dr. Besigye tulinga abali mu zoo asinziira eri ku ssimu, tomanyi oba ne byayogera baalikodinze ebirikodinge kati bwe twogera naye. Naye nga yakagenda eruzira abagendeyo Mulamu ne bamuyitanga ne twogera naye. Kati bamuteeka eri ne bateekawo ekisimu. Kigendererwa bwe baati basobodde kumuteeka ku mutima owozi gwe yagamba ne bamutuga ne bamutta bamuteeke mu mbeera nga zirina okusaanyawo obulamu bwe nga bwe zasaanyawo obwa Kifeefe mpaka lwe yafa. Olutalo olw'amateeka lujja genda mu maaso naye n'olutali lw'amateeka nalwo lubindabinda. Bwe tunaaba tumaze okuteekateeka tujja kubuulira eggwanga. Ennaku z'omwezi nga 3 guno omwezi Dr. Besigye akomawo e Nakawa. Ekimukomyewo mu kooti eyo Museveni akyanoonya bujulizi kati agamba nti mbunoonyeza mu ssimu ya Besigye. Kooti munyambe nsobole okunoonya obujulizi obunaalumika Besigye nga nkozesa ssimu ye. Oba mumuwulira Museveni omwe yagamba nti mwabaga nti Besigye tumute lwaki temugamba nti tumuwozese mangu mangu. Kakati ani aganye Museveni okuwozesa Besigye? Ali mu kunoonya bujulizi. Okugulirira abaka ba Parliament ne million 10. Onaku weekend ewedde Nabbanja Musafiri Prime Minister wa kuno yategeeza Parliament nti etteeka ennongosereza mu tteeka ly'amagye egenda kujja mu Parliament olunaku lw'enkya. Kigendererwa ekikulu kyakugyawo Supreme Court kye yasalawo nti kooti y'amagye tesobola kuwozesa abantu ba bulijjo. Kaakati etteeka lireetebwa oboth enkya ekyasalibwawo kooti kigiweewo ate nga nakyo kimenya amateeka okugyawo ekintu kooti kyesazeewo. Olwo bwe kinaabeera kiwedde Dr. Besigye wakuddamu kutwalibwa mu court martial kubanga eno tebalinayo bujulizi ate zino kooti n'akubadde zitulamu abantu nga Kania olumuziga nti kale mutuweeyo bujulizi ne bubeera nga bwa lujjulungu. Baagala eri etali bujulizi nga bwe mwalaba Aaron Kiiza ye n'okumuwozesa tebaamuwozesa. Baamusalira busalizi mu musango ne bamugamba agenda mu kkomera. Kati ekooti eyo Museveni ayagala gizzaawo mwabaayitira okutta Dr. Besigye. Ekyo kyekyaweeseza abaka ba Parliament million 10 nga beetegekera okuyisa etteeka lino. Era twagala kulabula abaka ba Parliament ne Parliament tuba tunuulidde n'eriisa ejjogi wajja kubaayo okusasula omuwendo singa muyisa etteeka lino. Omuwendo ogwo mujja gumanya nga mutandise gusasula. Ensonga eyekwataganya kweno yeyo okusaanyaawo constitution mu mpola kati saawa zino tetukyayina. Mwena abawangalira mu kibuga n'abasoma amawulire mwalabye mutabani wa Museveni nga ye amagye abampi n'abawanvu emmotoka z'amagye bali Kololo nti ekibatutte Kololo mutabani wa Museveni awezezza emyaka 51. Eggwanga Uganda liteekwa okussaamu ensimbi ng'omutabani ajaganya. Kitaawe ali mu kkono na ssente agenda alambula abalimi ne bw'oba olina enkoko emu Museveni kati yeekubisa naawe ekifaananyi n'agamba nti enkulaakulanyiza ebyobulimi neyiba ayina embizzi emu noona ayina enkoko emu teyayina erina n'amagye 4. Buli lwatambula manya tusaasaanya biliyoni 2.4 biliyoni n'agenda alambula enkoko n'amagye ate ne yeekubisizaako n'ebifaananyi. Kati omutabani ye ali Kololo yazoonoonera awo nti yawezezza emyaka 51 gana amagye. Buli mwaka tugasaasaanyizaako triliyoni 5 ezisoloozebwa mu mmwe bannayuganda buli omu. Kati sente ezo mutabani kwajaganya. Taata ali eri ayonoona n'omutabani ali Kololo ayonoona. Ffenna bannayuganda ekiwandiiko ekitubeeza ewamu ng'ensi ye constitution kati egiddwawo kubanga abasirikale ababaddeyo waddeyo Muhanga Commander Land Force Brigadier Sebagala
director crime intelligence police crimes are being committed yali kola duka muoza weze myaka 5 mugumu kati bano babano na kikusomero nti gwe director wa crime intelligence ekikulu kyokoledde gwanga erijudemu crime genda kudduka ne mutano wa Museveni awezeze myaka 5 mugumu nagatibwako muhanga ne bolera kati constitution evuddewo amaje gatambuzibwanga kioski ya Museveni ne family ne police ko bagigasi kakati constitution etugatte wambwe bevuddewo buli omwe alina kukwata bintu nga bwabirabye era ffe bannayuganda kitubekuutira simujja kuba nti mumwe kabagoberera amateeka ng'abakulembera tebakyagagoberera constitution tekkiriza wa amaje genda kwegatta n'abantu ba kibiina kya byabufuzi nga bali mu bintu ebyabwe eby'obuntu ogenda obeegatteko otandike private interest mutano wa Museveni agala kubeera president naye amaje mwe mukulembedde ne police muluka zonna muziye mugadde amakubo so constitution Museveni ne family ye bagijjeewo kati bafuganga we baagala buli omu naawe olina kutandika kweyisanga bw'oyagala eggwanga terikyali mu mateeka nakuze omwezi nga 27 twatwalira electoral commission ebiwandiiko 27 mwezi gw'omunaana omwaka oguwedde nga tubasaba okusinziira mu tteeka lya Political Parties and Organizations Act okuwandiisa ekibiina awo mumanyi twalwawaawo nga bagamba erinnya lyammwe kala ze mulina ennaku z'omwezi nga 29 ogw'e11 ne tubatwalira emikono egisemba okuwandiisa PFF kati emyezi giwere ddala 8 electoral commission tenakutuwa certificate yaffe kitegeeza nti singa bagenda kuwandiisa ebibiina nga 10 kiyinza nizo batwalira emyaka nga 10 buli kibiina mwaka kubanga n'omwaka gunaatera okuwera ebisaanyizo byonna byonna ebituwandiisa byonna twabimaliriza naye electoral commission okufaanaganako ne kaniya ono omulamuzi eyasindise Besigye Luzira ndowooza erinze kaseera kayiteke tugambe nti nga byonna ebyetaagisa mu tteeka mwabituukiriza naye tuganye okubawandiisa mumumanyi nti waliyo n'abantu kinoomu just one person abalina ebibiina nga biri ku register nga n'oyo omuntu omunoonyeza ku ssimu talina woofiisi we ziri naye nti abakulembeze abali wano nga buli omu mu Uganda abamanyi nti okuwandiisa ekibiina ekyaffe kitutte ebbanga lyonna naye ng'eky'abantu kinoomu tekyaweza na wiiki kati Uganda awo wetuuse twagala kugumya aba PFF yonna gye muli okutuwandiisa tekiri optional electoral commission eteekwa okutuwandiisa bwegamba nti teyina bakozi bamala tujja babulira olunaku ffenna abataddeko emikono n'abawagizi ba PFF bwe tunaagenda ku electoral commission tubayambeko bwe babeera nga abakozi balina tebamala okuwandiisa ekibiina kino olunaku lwe naatuuka tujja kubeera nga tubategeeza. Thank you very much for listening to us. Thank you very much. Have a nice day. Yes. Yes, why need you can ask. Dr. Besigye balooya be bagenda musinkana wiiki eno tulina emirimu gya njawulo egy'abalooya n'egyaffe. Egyaffe mirimu ki naddiri wegitandika tugenda kubategeeza nga tumaze okwetegeka. The legal team will be meeting Dr. Besigye this week because they are pursuing a legal path. The rest of us and Uganda, we are planning the next course of action and we will inform you when we are ready. Thank you.